Abooluganda Mukama yeebazibwe, mbalamusizza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi wano nga njagala kwogera ebigambo ebya Mukama waffe. Mukama ampadde ekisa olwaleero okwogerako nate mu maaso gammwe, okwogera ebigambo bya Mukama waffe ebirungi. Era nga tetunnabagenda mu maaso, njagala obbeeyanjulira. Amanya gange mpitibwa Meyi Kawaala. Era mbeebaza nnyo mwenna, mwebale nnyo okubeera nga mufolowinga, era mwebale nnyo okubeera nga muwuliriza. Ekigambo kino kigenze wala okukoma ku mitima gyaffe, koma ku mitima gwange, koma ku mitima gy'abantu, abantu abalokose. Twebaza Katonda. Era njagala obbategeeza nti gwe awuliriza, tuleme kubeera bawulizi buwulizi, tuleme kusaakanya busaakanya, naye okutambulira mu kigambo kya Katonda kyennyini. Bikolwa byebigenda, ebikolwa byennyini bye biraga embala zaffe, bye biraga obutuukirivu bwaffe, bye biraga ekyo ekiri mu ffe mu Katonda. Tutambula naye, ne tunyumya naye, ne tusaba naye, bye twagala aba abituwa. Tutegeera mangu Yesu kyayagala, kubanga tuli mu ye, kubanga tulina empuliziganya. Anjagala kubanga nange mwagala ye. Banaye mu Yokaana 15:3 nkola byaŋŋamba, tukola byatugamba, kubanga tunyweraganye. Haleluya. Wa mukwano, nzikiriza bulungi nti tufunye eno bayibuli ya Luganda. Ngisomedde emyaka, abooluganda, ngisomedde emyaka era enkolera bulungi nnyo. Njiramba nenamba obuntu we buli oluddayo n'ensoma, kubanga bannaye essuubi lyange njagala libeere mu Mukama. Essuubi lyange liri mu Mukama. Obulokozi bwange buli eri Katonda. Okwetaaga kwange kuli eri Mukama. Nga tetunaba kuddako wano, tulabye embala y'abaana, tulabye engeri gye tuyinza okuwummula mu mitima, ne tulaba olunyiriri olusembayo olugambye nti kubanga ekikoligo kyange, ayi kyange, kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Yesu agamba nti omugugu gwa mwangu. Emigugu gye twetisse gisobola okuba emyangu nga tuli mu Yesu, nga tuyigira ku ye, nga tutambula nga bw'atambula. Kyavudde agamba nti mujje gye ndi mwenna abakoye era abazitoowereddwa, ng'okooye olwaleero, jangu gye yaali, jangu eri Yesu, yagenda okuwummuza. Tukoowola okubanga tugenda kusabamu naye nga tukoowola okubanga, omanyi kati labayo, bw'ogwa mu mbeera ng'olina ebizibu, ng'olina abakutawaanya, ng'olina abakuvuma, olina abakwogeddeko, olina abakukuba, olina abakulwanyisa. Owooluganda, bw'oba tokkakkanye mu Katonda, n'onoonya amaaso ga Katonda, omulaba ayinza okutaagulataagula. Naye katuyigire ku Yesu. Ekyama kya Yesu yakkakkana. Yali amanyi nti mwana wa Katonda, naye yalina embala y'obuwombeefu mu ye. Ndowooza ekyo kiraba bulungi. Nakkakkana, yakkakkana olw'obuteefu buli, embala y'obuteefu. Bw'oba omuteefu mu mutima gwo, osobola okuwangula ku mirimu. Abantu bangi nnyo bayiikiriza ku mirimu. Gw'oyinza okuba okola assignment yo nga bo tebakola, yajja aliira mu kukiitinga, naye gwe n'obeera omuteefu n'okola ekyetaagisa okukolebwa. Owooluganda, njagala okukutegeeza nti balina omukisa abo abawombeefu mu Katonda. Olina omukisa bw'obeera omuwombeefu omukkakkamu mu Mukama. Omulabe bw'akwesimbangamu, weetaaga okukkakkana. Tekitegeeza nti oba totegeera, otegeera bulungi, naye omulekera Katonda. Mukama n'akulwanira olutalo. Dawudi yagamba nti annwanira entalo zange okutuuka ku nkomerero z'ensi. Yalwana entalo zange okutuuka ku nkomerero z'ensi. Owooluganda, waliwo entalo
entalo si ffe tuzirwana naye Katonda yakola ki yazitulwanira gwenyweza kunoonya Katonda nga bwakyayinzika okulabika agamba nti munoonye bwe munoonya mulindaba ate bwe tunoonya tunoonye n'obwakabaka bwe obwakabaka bwe byebino ebibala ebyobuteefu ebyobuwombeefu ebyobulungi ebyokusanyuka ebyemirembe ebyekissa ebyokusonyiwa omuntu n'omusonyiwa like in advance akuvuma akwogerako kino akola ki naye ate bwamala bwaba n'ekizibu eri gwe gyaddukira naye munnaye najja era n'omuwa bayibuli yegambye Yesu yagamba nti omulabe obwajja bw'abanga yeetaaga omuwanga omuntu bw'abanga yeetaaga ng'olinawo nti omuwanga ate n'otamusuubiza nti jjojjoozi olaba ndowooza ebibala ebya Yesu byatuyigiriza nti bannaye nno mwetikka ekikoligo kyange n'omugugu gwange mwangu wali olabyeyo omugugu okuwewuka ndowooza omugugu okuwewuka gubeera nga balo naye agambye omugugu gwange mwangu Yesu yandisobodde atya okwetikka omusalaba naye obuteefu n'obuwombeefu byamuleetera okutuwangulira n'afuuka ekikolimo ku lulwo nange nze nsobole okulokolebwa naawe olokolebwa naye ekyewuunyisa kiriwa gwe okutwala obuvunaanyizibwa oba okumanya pakeji ey'obulokozi Katonda gye yakuwa gwe okutwala obuvunaanyizibwa obutalowooza nti kino waliwo ekintu kye nayingiramu bw'ogendayo munnaye bagaba ebintu bw'ogendayo munnaye ojja kufuna omukazi bw'ogendayo munnaye ojja kugula emmotoka ye yennyini Yesu gwe weetaaga agambye nti abange muyigira ku nze okuyigira ku muntu kitegeeza nti kyakola naawe okiraba n'okikola nga kirungi ebya Yesu byafaanananga nga bw'olaba bw'atulaga embala ey'abaana abato nti bw'atyo Katonda bwe yasiima bw'atyo n'abiteresa ki abaana abato abooluganda wano waliwo ekigambo ekyokuyiga njagala muli bwe tuddayo twezze obwenkulumu twezze obwenkulumu bw'obeeranga n'abalabe nga bwekwetegekedde okukukubakuba okukuvumaavuma omulaba ayagala kukukuba kukussa wansi naye ekigenda okumuwangula nga tomugendeddeeko ayagala bwajja n'akusoomoza okukuvuma naawe oddemu buli lwaddamu nga naye ayongera jjiya buli lwayongera jjiya byeyongerayo naye bokka ate tokka bwossi nti osse ku ttaka naye nokkira mu Katonda n'onoonya amaaso ga Katonda nga bwakyayinzika okulabika n'onoonya Katonda n'osaba n'omunoonya Mukama n'obimukwasa owangula Dawudi kyeyava agamba nti Mukama ye musumba wange nze seetangenga kubanga awali omusumba Yesu oba weetaaga ki ekitukubya ebiseera ebisinga twerwanira naye Dawudi olaba Zabbuli za Dawudi tuziyigamu bulijjo nti segulira obusungu goberera emirembe okusegulira ebisungu kitegeeza buteefu bukkakkamu oli muwombeefu awali okuyomba ononawo ki awali obulaba ononawo ki awali embeera enzibu we batakwagala ononawo ki beera n'embeera ey'obuteefu mu mutima gwo abakusoomooza obalaba you don't need to teweetaaga kubasoomooza teweetaaga kumulaga nti nakutegedde kasita okimanyi mu mutima gwo eri abantu abagamba nja mulaga nti nakitegedde owooluganda tulina okubeera abagezi abalaba abo boolaba omuntu okukusoomooza oba omubi oba omulabe oba sitaani teyeebaka asula ayiiya bubi ayiiya bukodde bubi naye oweewuunya nti n'abantu ababeera mu Katonda asabayo lumu n'akoowa asabayo lumu n'agamba ffe ebyo twabikoowa so nga ate bwe wabeerawo essayidi ey'okukola obubi w'olaba abantu bajjumbira basula batunula nga bateesa okukola obubi tebeebaka okuggyako nga balina gwe bagwisizza omulaba ali eri akuteesereza kugwesa naye okuggyako ng'oteese n'obulira mu Katonda n'osaba ne tukkakkana ne tweyunira Katonda
yengeri yokka oluganda gye tugenda okukola okuwangula. Buvunaanyizibwa bwo nange okumanya ekyokukola. Yesu yamanya ekyokukola. N'olwekyo nsaba mu linnya erya Yesu Taata otumanyise ekyokukola olunaku olwaleero. Mukama nsaba ng'era nkwegayirira nti bwe tulokoka ate tulemena kutuuka mu bulokole tubulwe ekyokukola, naye ekyokukola kwe kuyigirako ggwe, kwe kwetikka ekikoligo kyo Mukama ekyangu. Nsaba ompe ekisa Mukama neetikka ekikoligo ky'ekyangu, kubanga muggwe mwe muli okuwummula, ate si kuwummula kwako nsi yo kwokka, naye ne bwe tulibanga ekiseera kyaffe kituuse nga tuvudde mu nsi muno, ene mu ggulu waliyo okuwummula, era ebibala byokka eby'obwakatonda bino okuva ku nsi, era kyekyakolera Yesu, nga muteefu ku nsi, nga muwombeefu, era Bayibuli egamba nti ne bwe yafa n'azuukizibwa n'atwalibwa era atudde ku mukono ogwa Katonda kitaffe akola ki? Ayinza byonna, Mukama w'abakama, Taata omulungi ow'ekisa. Bino bye bitujjako okweraliikirira. Yesu ng'agamba ate mulina kweraliikirira, naye munneebaze, munneegayirire, ensonga zammwe muzitegeeze. Bannaye ebigambo bya Mukama buvunaanyizibwa bwaffe okusaba olwaleero n'okugamba Mukama nti tuwe okutambulira mu bigere byo, tuwe okuyiga ekyo ky'oyagala tuyige. Wano Yesu mu Luka 10:21 yagamba nti awo mu ssaawa eyo n'asanyukira mu mwoyo omutukuvu n'agamba nti nkwebaza Kitange Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezigezi n'abakabakaba n'obimbikulira. Katonda ng'akuwadde obulokovu n'ojjuzibwa omwoyo, ekyo kyekiseera kye ekyokumwebaza nti Yesu n'asanyuka kubanga abikuliddwa ebigambo eby'obugagga ebyekusifu. Bwe tubikkulirwa Katonda abooluganda obwo bwe bugagga. Naye ebiseera ebisinga oluusi twagala kunoonya byansi okusooka ne bitumalako obudde obw'okubeera okumpi ne Yesu. Olwabirimu 2 Luulu n'agambye atya nti byonna byampeebwa Kitange, tewali muntu amanyi omwana bw'ali wabula Kitaffe, newankubadde Kitaffe bw'ali wabula omwana, n'oyo omwana bw'ayagala okubimubikkulira. Abooluganda, nga tunaategeera obuwoomu bwa Katonda ne Yesu omwana we n'omwoyo, twetaaga kukiyingiriramu ddala. Ogwo gwe mukwano. Wali obaddeko n'omukwano oba n'omuntu gw'oyagala? Omukwano guno gw'okweyagazayagazaako, awo ogwo gubeeramu obukuusa bungi. Naye omukwano, omuntu n'omuwa omukwano, naye n'akuwa omukwano, ne mutambula nga muli omu, nga tomulimbirira, nga toli muntu wankwe, nga togenda eri ate olugendo eri n'ogamba oyo nno nze mumanyi, ekiro yabadde bw'ati, oyo bw'ati nze mumanyi. Olaga omuntu era eyo y'embala y'obuntu. Naye embala ya Yesu yeno gy'atugamba nti muyigire ku nze, mwetikka ekikoligo kyange ekyangu. Yesu yalina embala ya bwakatonda nti kitaawe amanya omwana, n'omwana n'amanya kitaawe, n'abo babibikkulidde. Katonda bw'aba nga abitubikkulidde ne tuyingira mu ye, ne tubeera ettabi lyalongoosa ne lyongera okubala, ne libala ne tutambulira mu mbeera ez'obuteefu, abooluganda tugenda kuwangula. Embeera nga zizze n'okkakkanira mu Katonda gwe totunuulidde embeera bunene bwayo, kubanga oyo ali mu ggwe asinga obunene okusinga embeera. Bayibuli kyeva tutegeeza, omuwandiisi yawandiika 4:6 Zabbuli nti kyekiddukiro kyaffe omubeezi atabula mu kulaba ennaku. Ezo zirayini zinkolera bwe bulamu bwange. Kyekiddukiro kyaffe omubeezi atabula mu kulaba ennaku. Awali ennaku abeerawo, naye omutawaana wo tugusangira nti gwe ennaku bwejja ate gy'obeerako, obeera nnyo ku sayidi ey'ennaku okusinga okubeera n'ekiddukiro kyaffe ono Katonda. Tuyina okujja amaaso gaffe kweno ennaku ku mubiri, kubitusoomooza, kubitunyigiriza. Kyova olaba nti omuntu bw'awulirawo omubuulizi awulira bw'ati nga beetegeka kwagala kusoomooza, naye Katonda wo munene okusinga abasoomooza. Katonda waffe mugazi. Kyova olaba nti omulokole abeerawo n'ayimba oluyimba, bayimba oluyimba
Yesu Mukama oli mukulu oli munene. Nyimbo ezo zinyuma. Yesu Mukama oli mukulu oli munene. Oli mukulu nnyo oli mukulu munene. Oli munene nnyo Yesu mukulu munene. Nyinza okubeera nga sirutuusa ng'omuyiiya bwe yayiiya naye nze ebigambo bye njagalamu. Yesu Mukama oli mukulu oli munene. Yesu Mukama oli mukulu oli munene. Haleluya. Mugazi okusinga embeera eyo gy'oyitamu obugazi bwayo. Munene okusinga obunene bw'embeera eyo gy'oyitamu. Wamaanyi okusinga abalabe abo abakusoomooza. Kyova olaba Kabaka Yekosafaati bwe yali ng'atidde olutalo Bayibuli bwe yogera mu by'omu Mirembe ekyokubiri essuula 2 n'osoma Bayibuli egamba nti naye omwoyo n'ajja n'abagamba nti ne bayingira mu kusaba ne bakuŋŋaanya ne bayingira mu kusaba naye baba bali mu kusaba. Bamala okulaba ejje eddene ne bayingira mu kusaba lijja okubatambaala baba bali mu kusaba. Omwoyo wa Mukama n'akka nti temutya olw'ejje lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Mukama Katonda oyo akola ki ayinza byonna. Owooluganda olutalo lw'oyitamu olwaleero si lulwo. Katonda yennyini yalukulwanira. Embeera ze tuyitamu si zaffe. Bw'olaba omuntu akusoomooza gwe muleke Katonda amukusoomooleze. Teweetaaga kwesimba mu maaso ga mulabe n'omugamba gwe nno sikiwa nti oba ononsobola nza nti nalokoka fe abalokola okutuzannyisa. Ebyo byonna oyinza okuba oyogera bigambo byo naye amazima gali nti gwa kava mu Katonda. Okuggyako Mukama bw'aba akugambye nti kyogere oyinza okukyogera kubanga nnyumirwa nnyo engero. Waliwo engero zinsanyusa nti toddanga mu musirusiru oleme okufaanana obusirusiru bwe. Ate awo wennyini n'agamba nti oddangamu omusirusiru aleme okulowooza nti mugezi. Kati abakulembera omwoyo bwe baki? Be baana ba Katonda. Bwe nkulembera omwoyo bw'aŋŋamba okwogera njogera naye bw'aba takugambye wali olabyeko omuntu n'ajja n'akuvumaavuma oba oli n'ajja n'akusoomooza oba bali ne bava eri ne bakunyaga nga bakunyaga otunula ne babba byonna abantu bamunyaga ye n'alowooza nti Katonda yali talaba. Naye Bayibuli egamba nti bw'olimala okunyaga naawe n'olyoka okola ki onyagibwa. Bw'olimala okunyigiriza munno bw'otyo naawe n'olyoka okiraba naawe n'olyoka onyigirizibwa. Ebintu bingi nnyo buli ky'omala okukola bw'omala okukikola tolowooza nti Katonda aba talaba naye gwe gwe bakikola yimirira buyimiriza olaba obulokozi bwa Katonda. Sirikira mu Mukama naye anaakituukiriza. Olugendo luluyiringizisenga ku Mukama. Omwesiga oyo omutuukiriza w'okukkiriza kwo. Oleme okwesigama ku magezi g'amagezi go gakugamba nti amulage. Kiki ky'ogenda omulaga? Olowooza wajjidde okwesimbamu nga takumanyi. Kiki ky'ogenda okulaga omulabe wo? Naye Yesu atugambye nti muyigire ku nze. Nze ndi muteefu. Twetaaga okubeera awali ebigere bya Yesu. Abooluganda twetaaga okubeera awali ekisa kya Yesu. Twetaaga okunoonya Katonda. Twetaaga okubeera okumpi ne Mukama olwo tusobole okukola okuwangula. Twagala tusome ku mukyalo ono agenda kutulaga ekyokulabirako. Waliwo omukyala agenda okutulaga ekyokulabirako era mu Lukka. Muyinza okuba omukyalo ono mumanyi mu Lukka 10 n'olunyiriri olwa 38. Wuliriza bulungi owooluganda. Agamba bw'ati nti awo bwe baali bagenda Yesu bwe baali bagenda n'ayingira mu kyalo. Yesu bwe yali alina abayigirizwa nga bagenda n'ayingira mu kyalo. Omukazi erinnya lye Maliza n'amusembeza mu nnyumba ye. Naye yalina muganda we ayitibwa Maryamu eyatuulanga awaali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ekigambo kye. Ekigambo kino kikulu. Eyatuulanga awali ebigere bya Mukama waffe n'awuliranga ki?
owooluganda ekintu kye twetaaga kwe kutuula awali ebigere bya mukama waffe Yesu Kristo tuwulire ekigambo kye. Tuula wansi osome ekigambo kya mukama omuyige. Tuula wansi osome ekigambo kya Katonda oyige enkola za Yesu. Ye Mariamu kye yakola yadda awali ebigere bya Yesu n'awuliriza ebigambo. Yatunuuliranga n'akamwa n'alaba bw'akola n'alaba bw'ayogera. Yesu ebiseera ebisinga yayogereranga mu ngero ng'omugezi bw'akola. Naye yalina muganda we ayitibwa Mariamu. Mu nnyumba eyo Yesu mwe yakyala, mu nnyumba ya Maliza. Naye oyo Maliza yalina muganda we yayitibwanga Mariamu eyatuulanga awali ebigere bya mukama waffe.